stupidity kumanyoko wana kana kasajja kano kasiyasa kabbi bamwe siyasa nakalabyeko kusolo Ssenkubuge gwe kasajja go wabasente ngabali ne FullFigure ntibakumanyi FullFigure muntu ne FullFigure muntu ba muntu omune bagatako imbuzi no inganga injiku ebyo tibasobola. A highly intelligent man. I calculate whatever I see. Buli kimu kyokolo kikalikiretinga. I told these people, ndinoyo siyasa yogera mu bantu eyabba sente mu yesembye kuba president siyasa ina kimunsi kali okwegamba kali ngambwe kale ozambwe nkogerako kafuna siyasa you an idiot kakati FullFigure naye mukazi FullFigure mukazi ngabakazi bagweddewo tusigala position mwebaka FullFigure naye muntu okujja ko Museveni FullFigure naye osobola mu advisor presidential advisor FullFigure yakanereka mugomu babu wasendi bavume nze ndi muvumi nnyo but I'm a highly intelligent man. Let me tell you, if these people were serious, the intelligent people will tell me, I tell them nti ekifaananyi ekifuluma mu mawulire tekisobola kufaanana bwekityo. Toyinza kuba ekifaananyi kya kabaka nga yasamye ng'omwana alidde kamulali. Abaganda abakuuma kabaka waabwe with dignity. Ekifaananyi ekifuluma. Abaganda kabaka Daudi kyali munywanjaga. Mwanga yali musiyazi. Olabako bebiri. People protect their leaders. I can give you a number okati siyasa ya somachi. Nedda siyasa ina magezi kimunsi. FullFigure ina magezi kimunsi. Yeso mai. Baso machap to inform me. Let me tell you, I did public relations at high level. Oja somachi. Bwe nkogera kwa katunde embobubwa amazi na amazi. FullFigure na amazi. Oya siyasa na amazi. Mazige nyini yagomutoyi. Amani. Kagari kwa kankubodi. Let me tell you. As an expert on public relations, Nabagami Roosevelt, President Gandhi down the road, Roosevelt. Roosevelt yafuga America bisanje bisatu. Neye yali mulema. Polio ya mukuba. The man was attacked by polio, nga president of America. But the American people, the Americans, did not know that Roosevelt was a creep. Bamukoli amagulu agenjabulu. To protect his dignity. A public relations manager. Kati oyosiyosa mazi na mazi. Tenchi FullFigure naye FullFigure naye ayina omusajja amwagala. Yakanereka mukumu mukubemwe bagirewo. FullFigure tamonerege muntu kube nkujjewo. Oyina abaana bameka gwe. Osanga mu government ya Museveni gwe baso. Ndi advisor ne FullFigure. Me to be at the same level like FullFigure. That I'm an advisor of Museveni. I rejected the job. So na advisor waba. Baby Gulani baby was saying. Yes, so much. Kagadi kankuboli. Yes, so much public relations. People protected. Leaders are protected. Leaders' images are protected. Malawi, Kamuzibanda yali musajja mumpi. Kadolo kuba Kamuzibanda yali musajja mumpi. How did his handlers protect Kamuzibanda's height? Kamuzibanda bwabanga ogenda okumubuuza you remained at a distance okutame so that Kamuzibanda looks taller than anybody. Bebategevu abasoma public relations. Kibachi yali apa mu motoka ye empale negwa etegesibi gundi we edisiwe yave mabegawe nakuba salute nasibe empale n'omusipi waliwo kirabye kekekenya sekirabanko waliwo ekifani kyekenya nga kibake empale egudde teriyo era n'omusajja wa Salvakiri wano Salvakiri president bamutta kulaga ki mumuli kweka ki wamma president Salvakiri we yefukira I do not want cameraman bamutta the types of FullFigure abatasoma tombuli ya siasa yesumaji aina masters mbusiru Ssenkubuge aina masters mu busiru tiyesoma kwandise katabo mbwe lyawo mbwa gwesoma masters we kitosomesha makerere stupidity wali wandise katabo kigwe byonna bifu. When I'm talking about public relations, I know what I'm saying. Public relations. That leaders have. If a non-educated person
who is ignorant about public relations comes and tells me, I cannot. Simakabuli, we're going to smake your own. When it comes to public relations, Margaret Thatcher, we are going to look for Prime Minister Wabunga, Yaina Manyonga Gantagala, Gamanyoga in a gaps. She went and the man were realigned to appear more public to Prime Minister Wabungereza. Tunulia Ruto. Ruto babadde bamukobe ebifaananyi. Ng'ebifaananyi bya Ruto. Aliwad. Olikasera ya wawad. But the moment Ruto became president, his handlers ensure until Ruto smiles. Sibi ebinu. Look what your Obote. Obote yayina ensamo. Abaganda baziyita nsamo. Nga bw'abayogera yeekwata bw'ati. But Obote appeared on money. Ku currency. Nga tayina nsamo. Many portraits don't reflect the president. Amini, COU. I praise the handlers of the first lady. First lady ekifaananyi kikyabuto is young. Tebateekamu kyabukadde. Abakazi abasinga okuba ebifaananyi byabwe. Where you have a handler. Ekifaananyi kiba computerized. The first lady's face can force you to read a story. Is youngish. She's beautiful. So kakati bana abemmenge ebifaananyi bya Kabaka nga mulwadde tebasobola biteekamu. Tebabiteeka mu mawulire. Ne Ssenkubuge mazi yasoma mazi alina masters mu banzi. Ssenkubuge yasoma masters mu literature naye yasomayo mazi ge yasoma. I'm talking about public relations. How would you handle boss vomited kuchijule Japan? Have you ever seen the picture nga photo nga sesema? What I'm telling you. By the way, America bakuma president waabwe. This is a king. No Kabaka. Kabaka. Temwita mukuba bifaananyi ebyo. The queen abadde atuse emyaka 10. Tayina nkanyanya. Naye ababadde bamulaga ekifaananyi kyaki. Kati King Charles oba yakola ki oba yakola ki. Abangereza basiizinze fire. Is their king. This is what I'm talking about. Oba babadde tebamwagala oba bamwagala. Kati Kabaka waabwe balina omuprotectinga. Fire. Siege fire. Kituufu kyo. Tebagenda kudemu mwandika ku bya busiru nti yabba mukomusajja. Mukomusajja ye queen. Kati ati yakulya ekanisa ya Bungereza yabba mukomusajja. Kamira Parker eri mukomusajja na mumubako. Kati ati oyo gwayina. Kati abangereza tebagenda kudda mu muvumo. No. Twinze kimugamba. Ne president yabayogera bwati. Nagira bwati. Nasula mu kasero. Nikibeera ku media ne bwobanga gwe. Oli gwe ekikijemu kitte editing waliwo omusajja yali mu Koserian yali asoma amawulire the 1 o'clock news agesa omusango oba enswera yafaawo oba baali bamutesting enswera nijja yajimira bamugamba why did you spit it dabaga it was lunch time people were taking their lunch kakati ffe bwe tubabuulira aba experts I don't need to take full figure Tamale mujiji. When I'm talking about public relations, ngoleta full figure atasoma. Siyesa soma amazi. Siyesa Ssenkubuge. Siyesa Ssenkubuge yasoma amazi. Ne mu listening azenye katemba we. Katabu toyinza bawuli. No. Bobo oli ku public relations expert at a master's level. The president for 14 years. Twali yali akifunyi. Listen to me. Nti echo nze mbamba bubulira nti Nabagereka nawandika mu kitabo kye nti Kabaka yazadde abalongo. Kabaka yabasa abalongo mu Buganda. If you feudalistic Buganda they are rollers. Waliwo Nabikande yaza ye nurse. The chief nurse of Buganda is called Nabikande. Nabikande yali ruddawa 2 ani akola abalongo. Mugema mu Buganda owekika kyenkima Kabaka tatta Mugema. Why? When in the old days before the 1900 agreement, when the Kabaka died without a will, Mugema would announce kyobola teri Kabaka wankima okujjako no Mutebi Ssaabasajja Kabaka Mutebi yewenkima. Kakati nze ng'omuli ya siasa yasoma amazi ombuli ya FullFigure yasoma amazi ninkali kyatagimanyi avuma nedda nabaga Nadduli Kibaale ye mutaka awozesa Kabaka ne bakazi be namukuba embooko. Kabaka akuba embooko kati ombuli ya siasa yasoma amazi. To listen to siasa yasoma amazi
Omuyibo embogera ko bafuna kamukolere yako. Kati siyasa yasoma amazi mukolere ki. Oli mukungu wa kabaka gwembwa gwe. Mazigwe siyasa. Embwa gwe. We are talking about the issues. Those of us. Ababimanyi. Fwe bwe tuba tutudde gwe mazigwe otuleeta mmere na soda. Namwe bayifu tolimu. In the intellectual stuff no Muganda who can't say ndio yogera bifu. Era tewaliyo intellectual Muganda. Awakana awakwanukula. Bonna bakwanukula basiru. That is true. There is no an intellectual Muganda who responds to Mugema ne kabaka bwa bagenda okuwasa Mugema ya mupima tatu omuzukulu Mugema plays a role when the kabaka kills Mugema he is killed kabaka watia Mugema bamutira kakati siyasa yasoma amazi mugambe siyasa wasoma amazi fube tuba twogera abasoma boku gwe yasoma amazi sirika siyasa wasoma chaddanga kusimba ndekigamba saba musabani omusajja mugobe ngabenda golimazi era bwe nafayo tubafuna mulimo you were failure in life siyasa you were failure sira kuiza mwana wange kuwasa wamu you were failure mwine ebyewa mu ebyobusiru you see failures ba omanyi munamawulire failure yali mu nsi awuli anye nnugu kwa namawulire abalala tekina gwe siyasa uli amaze ku machana ki tadanga mukuneregamu siyasa gwiki eyazanya katemba ku bwa president nawe yogera mbana ali kusolo kyayogera gwe toyina you cannot inside a storm in a keep muchagala chinjogereko bachiwesene goli musiru even cosmetics help beautiful ladies golimbwa siyasa olimbwa toyina magezi mutwe leka fa abayivu wawandika ki omuzanyo gwa wandika tekutunda ani akumanyi gwembwa gwe. So when you see the problem with Uganda, the intellectuals fear to stand up against the idiots. Abagezi batya bali no banga abasiru bajja kudda babavume. Me to fear an idiot. You ask an informed Muganda the role of Nadrichibali, the role of Nabikande abalongo bakabaka ani abakolako kubanga nabagereka is fighting between modernity and feudalism. Baba girya kabaka abasabalongo. In fact kankuboli oyo siyasa amazaga ali ku machana agali olweggulo. An idiot. Let me tell you. Kabaka teri Sabataka. The first kabaka to be called Sabataka yali Mutesa olubereberye. Why? Mutesa wanted to close all the avenues. Sabataka yabanga mulundi ga wabataka nakyo nakitwala. Kakati oyo ali amazi. Uyo siyasa ali amazi. A failure. Siyasa you a failure. Toyina mizanyo. Toyina kyoyina. Bagoba kusimba ngolimbwo babirango. Nawe nerege. Ogenda kusolo kibamugoba kusimba ngabba birango. Nakyo kiri awo. Siyasa omusajja omukulu obubbe bwamulemera. Mbwe yali akoze iki? Ani amumanya have written over 100 books. Ani akumanyi kasajja gwe okwedda ku soloti. Nakali akataka mbwe kogera kunze kafunyi olimbwa. Golimbwa gwe kasajja gwe siyasa. Tonerega mwama above you 100 times. Wali okoze ekigwe mbwa gwe wali okoze iki wali badeko public relations tobera akakona public relations manager wa Sabo but I worked as a public relations officer handling Museveni's affairs for unprecedented watabera akakona public relations officer wakayuka city council now onerege. When I'm talking about real issues, that's why until Saddam yampise the PP budget of the PPP hosted a delegation from South Africa. I was invited to address that delegation on the history of Uganda. I'm an expert on the history of Uganda. yazanye mizanyo ja siri ate sirimu yabatta bonna ne siyasa Ssenkubuge anti ono ali impotent banne bonna bazanye omuzanyo gwa sirimu yaliwo yekitegeeza impotent. Siyasa is an impotent man kuba banne bezanya nabo omuzanyo gwa sirimu bonna baafu. Wali okoze ekigwe to compare me to I worked as Museveni's public relation officer for 14 years.
Nobody has handled it. A president, I said a president. No, nerega munku be. Siasa nja kuandika kaka don't answer me. I'm going to write a book about you. Baby, you'll never be. But better if you're not. When we are talking as intellectuals, I'm talking to these Mengo people. And the Mengo people don't allow to expose the Kabaka in that condition. Everybody what Somama would have to gamba. While when each fan and chota kubango muntu murwad. About the Arikuchupa, Segirin anti Arikuchupa. This idiot in the book doesn't know. If you expose Segirinya, you are doing two things. One, Segirinya bibi omutekaku abasawo babimanya. Tibibi akatemba. Two, what if Segirinya has killed the foreign money? You have already inoculated the population in Segirinya muyi. Kakati ojo siasa te some ebyo. Gwe kasajja gwe siasa to manyira. Gwe kyosobola okole wange kukwata toilet paper nonkuta mu nyuma. Mulimu gwe nkuwe wange gwe siasa. Nzo mulimu gwe nkuwe wange gwe siasa. Kukuna manu nkuta mu nyuma. Ate wange okola yo. Ono akando linga chi wange. Mirundi media consultant. Nkweyo mulimu ki. Kagati. Awonga tovodde. Waliwe baluwa. Nedda abasajja bano beetaaga okuvuma. Nze nange ramba vuma kubanga tebategera bulungi. If you don't handle these idiots, balowooza they ride on your back. They don't talk about what you are saying and they want to intimidate others. No, the problem, they don't discuss what you have said. No. Bobajja nebagala batise. Iranza, I like you for this. Stand up against the idiots. Nze sitisibwa. Nze tebasobola kuntisa. Idiots. Nze nali makerere nasoma. Ate batasoma bambulire chokola. Exactly, that's what I'm telling you. Nze kyekyo kyokka ekinwanisa ne bana abasiru. If I can succumb to idiots, the illiterate, why did I go to school? An intellectual is answered by an intellectual. True. Nti omusajja yasoma public relations nga kitamwesi musubire. Aveya agambe. What Mirundi is saying is wrong. Ngali muri kudala limu. Iyo tuli kudala limu. Nebitabo mubiyina. Iyo kabaka gwe balaga mu kifaananyi ekyo. Ngalabika bwatyo. Why don't you go and talk to these gundi bwino people? Nabagereka soma public relations. If you have a public relations officer, you go and talk to these people. Tikabaka talagibwa mu kifaananyi ekyo. No, except when you are preparing the public for bad news. If Segirinya today dies, why? You have already prepared the country. In many cases, never funny to be taken. For what to call Amawudi Abasam, I'm telling you, Siasa Soma Mazi, Siasa Soma Mazi, Tom Manida Kasajagwe, Yak Bakwan Dikakonechita, Siasa Soma Mazi. That's why Okoledi and Bakagobaku Simba. When I win, so I don't have a condi, the answers for episodes. Siasa Soma Mazi. Eramazige gakubanya abanyaka sajjagwe wasoma mazi siasa wasoma mazi kino kigundi kifulufiga sindi kijiga yesoma ludawo nti academicians student on tetrane figa kino kicho ono ye yasoma masa mu mazi chobola batayina kyakola. Let me tell you nti in many cases public relation olaba Prime Minister wa Bungereza Robinson yakola kabaga bubaga mu COVID bamujja. This is why I'm telling you, despite of the fact that COVID yagwa, Museveni uses a mask. Why? If Museveni contracts COVID, he loses the moral authority to tell others. Era nabaganti Robinson bajja kumujjewa bamutwale mu ddwaliro. Tasobola kulwalira wuwe. Bagenda mutwala mu ddwaliro. To give credit, if Robinson can recover COVID ngali wuwe, then what would the people go for hospitals? Kakati oyo siasa yasoma amazi ebyo tabimanyi bitulekede gwe kasajja gwe wasoma amazi kati kale wazambo kan right on gwe yasoma amazi njogera nawe gwe bagenda mu university wasoma amazi kyobola batoyina kyolaga toyina kyolaga oli kasajja kavu bikache kagenza kabye sente mugundi. I'm not your level. Siri level yo mu intellectualism kasajja gwe wali osoma wasoma mazi fe twasoma bintu naye gwe wasoma mazi
I want somebody who did public relations. To your level, answering. Answering. To what you are saying, that these photos of the Kabaka, showing the Kabaka that she's almost dead, are collected. Biteka mawulire. Tubiteka mu. Temija kuteka bifani bya Kabaka mawulire. Any sensible person would go to that newspaper bwino. Nimumwene senti. Nimuga tuddamu kuteka bifani bya gundi. Ngafana na bwatu. Ne kano kasiyasa kasoma amazi tekabimanyi siyasa bitwasoma tewabisoma. Obwongo bwali tebusobola. Wali tosobola gwete wasoma byafe bitwasoma. Wasoma amazi ogola kubona abona wasoma amazi. Bana goba ku solution okolayo. Wasoma amazi kasajja gwe. Siyasa wasoma amazi. Goba ku solo ti agenda kudawa. Idiot nga afuna abakuliriza. Neba namawulira abamu bwavu bwe bwanyabo. Kasoma amazi. Amene pokusaba bawulire n'okuba namawulire. Kazanyo gwobusiru. You cannot read on me. Why? I have the following of the intellectual. Me when I'm talking about the things, I don't talk about the CSRs. I talk to be listened to by the intellectuals. Until look at the two scenarios. Chiganda divorced his wife. Yes, Chiganda divorced his wife. When we go divorces his wife, achachitaru kubanga wali dokita ataka akaseje kale bikakadia sin wa Pastor God. This man must be arrested and taken to Italy and the church closed. What is the difference? Divorce. Manjeri. Bawe ya mudukako. Si pastor. Why the difference was nti obusajja bwabukedde kibwakola bujingo bwo bwalaga nti oli omukazi wa Kiganda ekimanyi no yakasajja ko kakulira ne kabusenga n'abaana bamwe ne kasebbowa n'abaana bako bajja kubona abona ebikolimo sebbowa byoyina okubanga abantu n'obonoona yeguli kabusenga tekiri kukulira bokuleba kakulira kakatambula into kanti enfudu yeyimiridde stupidity. But the two divorce. If Bill Gates can divorce. Bill Gates olaba divorcing. Nobanga nti musajja kuba wakubeka nga mugabanye. Wakutano. Nava mu kisooka nadda mu kyokutano. Nakiriza mu Africa yali se mukazi we. Bill Gates. You divorce. Bamugamba. Yes. Okiriza divorce. Ne mugabana se. Odda mu kyakutano nakiriza. Ngoba dosingo bugagga mu nsi yonna. South African would kill her. So pastors have divorced. Yes, Sebujingo yeka. Pastor Manjeri, yes. Pastor Chiganda. Yes. But wechituse ku pastor Bujingo. Kubanga Bujingo yakulembera okusaba kwa Genomozi. Ka Genomozi. Kakati ekyo kikola mu solo tekimanyi. Tinze ne Bujingo tuli ba maanyi nnyo. Era pastor Bujingo yanko. Enchanchi gobamu. Kasajja gwedde mu nerege mu kugobewo. Pastor Bujingo yanko. You were failure. Siyasa pastor Bujingo ekimulwanisisa kwe kulidinga. You were failure. Was failed everywhere. You were failure. Buli emirimu ebiri gye nakoze. You were failure kasajja gwe. Siyasa you were failure. You were failure. You were maggot. You only go for scavengers. You were scavenger toddamu kujogerako. Toddamu bwe tuba tutudde abagezi tonjogerako. FullFigure nga tutudde nemukubadda ne mumalawo. Ne bwe galekana nga bagaba sente. Me I'm only backed by intellectuals. You look at your neighbor. When your neighbor is marking exams, do you believe that all the teachers go? Itayo bamu. Siwuli teacher anti amakinga yune. Siwuli teacher anti amakinga. Nebo na baba basi. Siwuli ayogera ku radio nti ayina amagezi nga siyasa embwa. Siyasa olimbwa. Na amazi. Siyasa na amazi. I don't engage you in an argument with the siyasa and FullFigure. These are given in money. Tikakati yakala avume nze yakanini Bujingo. Nze ne Bujingo the bond is strong. Gwembwa obubwa gwe siyasa embwa je tujjo kujja ku radio ku solo. Embwa. Siyasa ojja mugoba ku solo. Mujjako mu lunaku embwa. Eyo mbwa njijjako. I have a strong bond with Bujingo. Pastor Bujingo. If I don't help Bujingo. Na nemulaga aba Pastor God. Bali baga that man should be arrested with this Himalaya and taken to Italy. Singeli mbwa je bayita siyasa. Singate ina mulimo. Singeli mbwa ino mulimo. Singate gali manyiko. Singa solo tine oteri. Mbwa eri emfunyuku ekyamisana n'ekyeggulo. Gwe mbwa gwe nereka. Mbwa gwe. Umenyi bagerera bagamba bobe batuvuma fate tuvuma. Ho. Ndereka mu kuvume. Ne lwaki abasiru baloza ati bowe bavuma fate tulina bavuma tulina sirika. Ekintu ekisinga obusiru mu nsi mazi.
amazige gasinga boga kuba mugo gakusamukira boga linya ko ganuka muzeyi mutuvume tubavume ekito singa obusiru ku nsi kuno mazi singa obusiru bi asinga obusiru nkebuka nebo omukuba mugo ne yerwanako nakusamukira nomulinya mwanuka Tumucho kutuja ukasajja mwe imbwe obubwa niye mbwe obubwa naye eneregeko nakino ekikazi kino ekyo kineregemu ndako bwabalala bonna bafa tusika wa numba nkukube gwayogeza nyuma oyogeza mumwa bwomuna yogeza nyuma nga twogeza nyuma bwomuna tandika okwogeza nyuma nafe tujja kwogeza nyuma naye baba kyayogeza mumwa nafe tujja kubana namwe mujja bbano yes kuba this is an intellectual debate where I'm supported by the intellectuals. The Kabaka cannot be photographed. Let me tell you. Bakuba story mu monitor kubati basoma. Nikazi found in the minister zika. Oyo mukazi mukibi yali minister yafa. Yitongo ya mukwata. Amodi nikakuba. Timu motoka yani. Unfortunately mukibi bamukwata nani n'omukyale yali mu motoka ye nikazi found in minister zika nga kitigirizaaki kuba tibasoma story yalimu mu monitor story yalimu tinika basanze mu nika found in minister zika mu motoka ya minister bwe batusoma amawulire fa abagasoma atalinga kino kisiyasa feria lubale wewa muyako siyasa lubale wewa muyakuliko omanyo akakasajja gwe temukama Ssenkubuge kava mu family eyagundi Jole Joy family yaba Jole Joy kati Jole Joy yali abantu bali bamanyi nti muganda nga yeyita mutabani wa Kulubya era yikiwanuka Jole Joy kiwanuka gundi bwe yafa Kulubya yamulekere nti emu ne bategeera ndi musajja bu Tanzania njaka Paul siyasa Ssenkubuge Tanzania basukuma si baganda ayogere Jole Joy yayogeranga nyina nga ayagala Jole Joy yali mutani wa Kulubya kasajja gwe yogera mbwa gwe Jole Joy kiwanuka era yava anti akasiyesa kakwanuka kiwanuka bamugamba mpe ekizimbe kyagenda kiremesa akawa sente eyombwa nja kuvuma oluvuma kasajja gwe nkwandikako n'ekitabo nyamanza leave me alone nja kukuba kasajja gwe kukube nkusoti nkujjeko aka kasajja kava mu Jole Joy kiwanuka Jole Joy kiwanuka buze Tanzania si mwana wa Kulubya tubula kalege entwe mbako kakati era siyasa okumanya akasajja kutekalina magezi batabani ba Jole Joy kiwanuka bampe ekitabo nkiwandike ekijjajjaabwe lwaki tebakikuwa gwe mbwa gwe nasoma lituli batabani ba Jole Joy basoma mazi gwe kasajja gwe wasoma mazi kakati era siyasa Ssenkubuge yasooka okusoma ekitabo nti Nabagereka yazadde abalongo wetutuulidde wano ebbaluwa evuddeyo ewa Kasujju Lubinga nga bagamba nti anti Nabagereka kabaka takola Nabagereka ayina ekizibu kyatamanyi yasoma public relations n'ebizibu by'Abaganda tabimanyi nti Abaganda bayina loolo ku buli muntu yenta kakati at times kyovola Bangirikani Church efudde wa ereje kabeera wakazimba ne kalya sente akakasajja amazi kakati kankubuulire omulangira ono omuto Semakokero omulangira Semakokero bamutwala mu church endamirembe ne bamubatiza mama wewe embwa yo laki ekaaba mujireke embwa etuyamba kakati oyo mama we yaliwo mama Semakokero iwo omulangira Semakokero teyaliyo omulabizi namubatiza those are contradictions in the Anglican Church mama waliwo tebabatiza muntu nga mama utaliwa Mutesa yatwala mukamulira officially married in church na mutwala the Anglican Church leaders not protest he went to court that's the problem Anglican Church ekijisudde n'Obusiraamu contradictions bote baina principle tebalina principle tikino tetukikola abakatoliki bo bagiina zabaka wa sente mu Anglican Church house si yaabwe kasajja gwe nzikugwe enfana twedde mukumanyira kasajja gwe eri kweno enfana amazi twedde mukumanyira gwe siyasa toyina magezi mutwe gwasoma bifu lekafu abatabuku twogere kalina masters mu byobusiru kasoma amazi kayina we kali gamba bakuwa omulimu
Why not the public relations office of the Anglican Church? Where you could see Kasajagui in Bobu, in Bobu Kasajagui, Kukaba Solo to Monaco. Nizokago in Benin Jukuboni again. But for me, because I know Nti Obo Sajja, Bubira Wonga Buzi, Nibuda, to get issues. Do you know that these people don't discuss issues? You say, Nabikanda, the way Amazaris. Nabikandi in Chief Finance of Uganda. When the Kabaka produces treaties, and we call it rituals is one. Exactly. So don't accuse anybody who raises an issue. They never get a when she publish a book. The book is intended to tell you, in fact, I'm worried. Ntiekitabu chikutegeza nti kabaka ali mumberambi. Write a book, never get a kabamu government yazadde omukyotala. Bwe yava Bungereza era bakyogera wano. Nabikande yaganyo koma Nabagereka yazadde omukyotala yazadde muzungu ne babyogera. When Nabagereka arrived at the Entebbe International Airport omwana yamubikkula. Ne bamulaga ensi yonna. Abalongo ngati yababikkula. So it's not we. Kitegeeza kabaka. Mamutabala. Bye bakola kati ebibakuba. Before you write a book uti wina abalongo baali baddeko ku mukolo. Mwali badde mwina omukolo gwe mukolawo. Ne babalaba. Bamenye sanga lya mbuzi. Nze namutuma sanga lya mbuzi. Ayisanga lya mbogo. Nedda sanga lya mbuzi. Ayambala empala ayambala ki? Abera ku tikiti. Iziye modo. Obe Muganda woman. Gwe mulembe muze. Ayambala empala. Sanga lya mbuzi. Kakati for us, you are divided. Bobe bekubye bokka. Mwe bekuba mweka. Fatiriwa ku discussing bye baleta. Kabaka has twins in a feudalistic society. Then people ask, did he perform the rituals? Zabalongo. Ezimanyikiddwa. Uganda, it is clearly stated. Every Kirani has a role which it performs in the Rubiri. Kakati go ovayo nga olya wandika. Nabagereka bawandika nti tazala abalongo emyaka 10. Kakati bana abakola emikolo gye nga babuuza. That's why the Baganda say, obwavu obuli mu Buganda buvudde ku kabaka gana mikolo. When Museveni went to the bush, Abaganda bamugamba tukole emikolo. Museveni yakkiriza. Naye n'Abaganda yebye mundu mu byendekere. I went with Museveni. Agenda ne Museveni Southern Sudan. When the Southern Sudanese, the Dinkas, want to prove that you are not the one who killed your husband or friend, you jump over a white cow. Museveni jumped over a white cow to prove to them. We went with a canopy. A canopy is a group of helicopters. We went with a canopy, flying over Juba to prove. Galangate yafa helicopter. Our helicopters are perfect because yenziku yembwa agamazite gachimanyi. This is what I'm telling you. Nze siswala mwapo basiasa abasoma amazi ko jabije baso. Nze nasoma ibintu ebiri practical mu public relations manager. When I decide to abuse, I abuse you. Kati kino kirekawa. Nabagereka wandise ekitabo. But each of there are people who are charged with the responsibility of performing the rituals that never happened. Muswati went in a hotel to eat food. It was a headline in Swaziland. If the king can go to a hotel to have food, famine. When one sajja yagenda in Nigeria, kulutalo Biafra, abasije ne bamuhostinga kugundi amasinya gabera mu papyrus. Bibanga biwukawuka gundi webiti. But they are given it to a powerful person. Omuzungu yaddeyo n'awandika n'agamba, I was fed on insects. Yenga takimanyi. Nali mu lutalo lw'e Rwanda. Bwe batugoba emisinde batuleeta amagye galonda gatuleeta emisinde. Ne tutuuka Lwamatungulu. Kuliko ku board. Ne tugenda mu hotel Lwamatungulu hotel. Kioski bwe kati. Bwe batutunuulira ne bategeera nti these are important people. Ne batuleetera omutwe gw'embuzi baguyita mugusa. N'obwoya bwagwo bwennyini nga kwebuli. Rwanda. Lwamatungulu kiri between Mbalalandi Kabale ku border ya Uganda and Tanzania. Owa an indisciplined man ngako kasiasa imbobubwa yali tamanyi kalija. I ordered for walaji. You see when you drink walaji you don't vomit. Bona walaji to vomit.
omutwe nagulya akasajja kabuke kangabo bampadde ennyama eseka kubanga omugusa bagufumba n'amannyo gaagwo gwonna omugusa but is given to highly respected people era bwe nabuli abakiga banga nti abo basajja babawadde ki ekitibwa ky'amaanyi okulya omuki. This is what we are telling you for us who did public relations bwe tubagamba mutegeere siffe tubatuma bye mukola ifu n'abagereka had consulted omuntu alina amagezi muntu yali yani weto wandika kitabo ekyo yali muga nti abalongo okuboogerako mukoleyo omukolo akabukedde kakube kaseboni n'entwe yako kasebowa nde kabaka banange abaana barwani kasebowa tukitenda relationship but you cannot come out from the air and you say that kabaka has twins. You are creating trouble for yourself kubanga mu culture y'Abaganda buli omu ine kyakoleki kabaka yesaba longo. How can you ebyama bimeka byokumye mu Buganda emyaka 10 twabazaala 210 ne tubakumba. Who can believe this? Maybe adopted kuba bana bali adopted oba surrogate mother. It could be a surrogate mother. Why? Because you have not prepared the public. Kakati nzo yosiyasa atasome yasoma amazige abalongo yasoma amazi tabimbulira abalongo bandisose kubajjayo ku mukolo Buganda nebalaba nebuuza nti ate bano bano kalichololos nti ani kabaka nga yazadde abalongo ani abakolako emikolo kuba buli muntu yenna emikolo gya kabaka wajire bano kugundi nga bamutikkira every kirani in Buganda has a role mu lubiri nti mayega mugazi abomutima bagazi abekinyomo kabaka bamujjako akaba kyobala kabaka kano kabakani ekinyomo nekirya bazika kabakani kabaka bigambo kabakani tibamanyi these are idiots. Siyasa yasoma mazi kati goba wasoma mazi nze sasoma mazi ge wasoma. I'm one of the prominent Ugandans and I'm one of the most listened to people and I'm one of the highly respected people because I tell you, I did ngibera culture. Even my father cannot tell me when it comes to knowledge. When it comes to knowledge, let me give you an example. On knowledge. Gundi omusajja Galileo yagamba nti ensi yetoloola. Pako mutwe nga papa yafugenzi. Galileo refused to recant. Yagamba my knowledge is that the world rotates. Papa nga yagambe teyeto. Papa John Paul II apologized on behalf of the Catholic Church for killing Galileo because we all know the world rotates. Politics is for risk takers. Politics saberanga wa risk taker. Nababulia wonti is a message ziriyo. A message za musenero. Nemba gandi musenero yakutte kidole. Abamerika bo bakufaako. NASA okuterekise ayiko wadira byakaba NASA nga batute mu NASA. Museveni was excited. Whoever talks about musenero kubanga ye Museveni yalowooza nti bamuteredde satellite mu bbanga. Aba Nigeria babatera satellite mu bbanga nebulirayo. Nibaga mulete endala. Kakali ye Museveni bamulimba. Amini yayina mpoma. Satellite yali asinga Museveni. Ate Amini omusiru yete bamubba. Ate Museveni yasoma musenero yamubba. Kale ekizungirizo kyaffe kiri wa dole musenero kye yateeka ggulu kiyinza obutabaayo. Kigenda kuteeka embeera y'obudde nabba bali mukwata abalidde muhoza ali mukwata. Amini yalina satellite empoma. Amini had enough satellite. Waliwo commercial satellites n'enkesi. They can take sasula rent. Nga bw'osasula rent. Nti BBC oba ani ogiwulira ng'ogifunidde wano. Nga bw'olaba TV. You have to pay endala begisalako. Kakati musenero yakwata kidole n'alimba Museveni. Namugamba nti NASA ekitegeeza NASA ekikuteera mu bbanga omanyi oba kyatukayo bati kyatukayo. Museveni nakkiriza. Nabaga nti waliwo abasajja abagezi bagenda ewa Kabaka. Ne bamugamba nti tugenda kukolera olugoyi nga gweka nga tewali alulaba. Kabaka naked. Bebikola biki? Onyiridde. Very smart. Kumbe Kabaka ali bwerere. Nga ali bwerere. Naye nga ayogera nti ali bwe musenero yalimba Museveni. Naye ffe tujja mukwata. Musenero yayogera message ziri. Olunaku lumu Museveni ne baleeta kino ekikazi ekirina omutwe omunene ogulinga eŋŋoma. Sabedex
where is the ono ko bawa sente okulima ne bamuwa nettaka where is the land kabako nabakwati bamuhoza jabba ba masasi badduke batunde ebyabo. That's why they fear muhoza. Nti ono musajja bamukutte ko Museveni ekimubisiza siwa generation yabo. Museveni yazalibwa mu 1924 n'abaama baati nabo teyabakutte nebisiyaga yabyavoidinze yagambe is it nature or nurturing. Nature kitegeeza nti Katonda nga bwe yakutonda nurturing matanda yagereta study abasiyazi yabatidde ekisajja ekyo ekyegunde kibasalirwa kisiru abenaalemu bonna baganya okusitula omugugu gwogwetike baganya olete tekali ebisiyaga opposition yalireeta busiru mama kyogereko wandisuubidde abeenaalemu be bandirese tekali ebisiyaga ne bagaana bo basalirwa atategere opposition yali ate president avayo n'agamba nti atsooke twetegereze n'entwe kyagala sente kyafudde oyo omusajja passport yajja kubeeranga muri za Saudi Arabia tayinza linnya mu America ate yakoledde balala bamwenda bafokisi bafunye sente to fight nabagamba nti oyo kazimba yayagala government emusasulire nti ekkanisa egitta teyina investment batunde ettaka lya Buganda lyonna nerigwawo church house tebayina investment kakati bakwati nayagala nti yeyekwase nti abazungu bamumye sente gavumenti emusasulire ono wekirevu nekirevu ki tayina sente mu Saudi Arabia n'election z'obusiramu gavumenti yazimu akomawo nekirevu ki. Why don't you accept toyina bantu surrender to the Kibuli faction gwe toyina bantu agende ekibuli balwana nani oyo omusajja yajjako mu State House n'agamba president nekirevu ki omanyi nti omusajja oyo agamba president nti twakutte sente z'obusiramu ntizeka mu kaluluko biliyoni 2 era abatukuba ab'ekibuli batukuba kuba sente twaziggyewo ez'obusiramu nze nambiri yatwetulako bwetuti Museveni agamba America give that most money nenga kwa account y'obusiramu mubaje gwe n'ekirevu kyo kwaliko sente omanyi Museveni yemubaje yalooza najja mu State House n'alaba president nga muliwo ne mama America namutunulako ne twiruma ku miwo bwetu namugabe toliriyo mubaje n'ekirevu ki kyovula balwana neyani ne basajja balaba nti sente z'okutonda kw'obusiramu kati kwatuusiibwa awo kulonda yazitutte n'adduka n'ekirevu kyabadde akomyewo kakati I will continue to tell you nti bano bafere mwe mbatyako ki let this idiot continue attacking me naye kyekikazi kincontinue mbawandikako ekitabo abasajja bakyenzeeko envunywezi ezikiva mu kamwa muzeeyi era nze nkwagala nnyo inze you fire back nze I fire back bw'boogeza okutuyogeza kutu bw'boogeza ennyuma naawe kunama ofuuwe webawemulanga tuwemula naawe wemula tubakube tubateeke ku ttaka we don't have an apology to anybody teri kwetonda nabagamba dda as long as you are on knowledge we cannot listen to idiots cannot threaten us an intellectual must depend on intellectualism. Not idiots. If what you are talking about is correct, scientifically and proven, then you don't listen to idiots. You cannot listen to idiots. You can understand that those people, that they are laws, when you produce, toyogera ku Mirundi, oyogera ku Kabaka. Kabaka ina abantu be abakola emirimu egyo. If you don't listen to society, if you own knowledge, you fight back. Like akuvuma muvume. Galileo accepted to be hanged. Akuwemula muwemule. Galileo ne papa ni asinga okumanyika. Me I don't succumb to intimidation and pressure from illiterates. Abataso batabayiza kuteka kubonkenke. Nti omuzima amugenzi yafaala amye abaliri emmere ye tebanabanga mu ngalo nti yasoma kayigini siryawo. Nogano okunaba mu ngalo. Kakati emmere mulya naye olumbe endugayi wajjaja mukakubaka kuluka ekikakafulumu. That's me. Okuba mukulu w'ekikemego. Bena amakanzu gagende. Wajjaja bakumulwadde gwe.
Aganti munabe. Kakati ababyagala. Babiberemu ebyekisiru byabo. Kubanga feudalistic society. Omuntu alowoleza mu feudalism okusoma kuba kwa mufa bwerere. Nti feudalism culture prevails over knowledge. Ekitali yomunsi. Culture tesinga magezi. No. Abasoma ne culture bakali. Sijja kunaba mungalonga Kenya waliyo omusajja omuyita Dr. Wakesa. Dr. Wakesa yakwata mwenye mungalo naga nti ennaku musanvu sigenda kunaba mungalo bamugoba mu medical association ate gwe yasoma hygiene. So for me, I'm answerable to educated people, knowledgeable people. When it comes to Uganda and you write a book that you produce twins, you are opening up a Pandora's box. Why? Twins don't belong. The Kabakazi twins must be treated in the culture. Who did it? Nobody. If you have children, Nabikande must accompany you. The chief nurse of Uganda is called Nabikande. Where was Nabikande? Maybe you adapted the twins. Kakati nze bwenjoka avuma nedda knowledge gwe tegeera nti mubengendo kwogera nabo toli gwe sijja kwogerako nenkwa nti engala bitekanga bala mu kibuga ate nga nkomole mayiga kye yalikoze balikedde ku macyange ekintu bakibire baga nti moluka ekitomedde waggulu ne bakizimbako waggulu nga kiriko engoma n'obusajja obukolaki gwe tunuulira wano kukulokotawa waliwo ekifaananyi nga n'abakazi bafukamidde tumanyi nanyinikyo genda ku Imperial Hotel olabe ekifaananyi Muteesa yaliwo ku Imperial Hotel wava muno yakikoleza obwemengo bali bugenze ne bukibba. So yefu oleeta engalabi teri mwana wa ngalabi mwana wa ngoma engalabi ekola yaki kakati nze mayiga obusiru bwe mbudifending tosobola amunolejevo mu Buganda temuli mwana wa ngalabi babeera baana ba ngoma yali kizinze waggulu eri yekikoma bweki kubanga abagamba these days abakubi ba architectures bayina ebintu. When you look at workers house Flaska, when you look at this building ebagita batya bana kyo kyasudiro kiri mu rocket kya rocket bwekiti Kingdom akiri ekiri waliwo ekiri wanonga ova ku serotonin okirira otoke ku gundi baba bazimba ebintu ebyo babizimbanga